Ekitabo kya Zeffaniya essula esooka. Ekigambo kya Mukama ekyajjira Zeffaniya mutabani wa Kuusi, mutabani wa Gedaliya, mutabani wa Amaliya, mutabani wa Keezeekiya, mu mirembe gya Yosiya mutabani wa Amoni, kabaka wa Yuda. Ndizikiririza ddala byonna okuva ku maaso g'ensi, bw'ayogera Mukama. Ndimalawo omuntu n'ensolo, ndizikiriza ennyonyi ez'omu bbanga n'ebyennyanja ebiri mu nnyanja, n'enkonge wamu n'ababi. Era ndimalawo abantu okuva ku maaso g'ensi, bw'ayogera Mukama. Era ndigololera ku Yuda omukono gwange ne ku abo bonna abali mu Yerusaalemi. Era ndimalawo ekitundu kya Baali ekifisseewo okuva mu kifo kino, n'erinnya lya Bakemali wamu ne bakabona, n'abo abasinziza eggye ery'omu ggulu ku nnyumba waggulu, n'abo abasinza abalayirira Mukama nga balayira Malukamu, n'abo abazza ennyuma obutagoberera Mukama, n'abo abatanoonyanga Mukama newaakubadde okumubuuza. Bunira awali Mukama Katonda, kubanga olunaku lwa Mukama luli kumpi, kubanga Mukama ategese ssaddaaka, atukuzizza abagenyi be. Awo olulituuka ku lunaku Mukama kw'aliweerayo ssaddaaka, ndibonereza abakungu n'abaana ba kabaka n'abo bonna abambadde ebyambalo ebinnaggwanga. Awo ku lunaku olwo ndibonereza abo bonna ababuuka mu mulyango, abajjuza ennyumba ya Mukama waabwe ekyejo n'obulimba. Awo ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama, walibaawo eddoboozi ery'okuleekaana eriva ku mulyango ogw'ebyennyanja, n'okuwowoggana okuva mu luuyi olwokubiri, n'okubwatuka okunene okuva ku nsozi. Muwowoggane mmwe abali mu Makuteesi, kubanga abantu bonna aba Kanani zibasanze, n'abo ab'ebinika nga ffeeza bazikiridde. Awo olulituuka mu biro ebyo, nditaaganjula Yerusaalemi n'ettabaaza, era ndibonereza abasajja abatasengezze ebbonda lyabwe, aboogera mu mutima gwabwe nti, Mukama talikola bulungi, so talikola bubi. N'obugagga bwabwe bulifuuka munyago, n'ennyumba zaabwe matongo. Weewaawo balizimba ennyumba naye tebalizituulamu, era balisimba ensuku ez'emizabbibu naye tebalinywa mwenge gwamu. Olunaku olukulu olwa Mukama luli kumpi era lwanguwa mangu nnyo. Eddoboozi ery'olunaku lwa Mukama, omusajja ow'amaanyi alikaabira eyo ng'aliko obuyinike bungi. Olunaku olwo lunaku lwa busungu, lunaku lwa buyinike n'okulaba ennaku, lunaku lwa kuzirikirako n'okulekebwawo, lunaku lwa kizikiza n'ekikome, lunaku lwa bire n'ekizikiza ekikutte, lunaku lwa kkondeere n'okulawa eri ebibuga ebiriko enkomera n'eri ebigo ebigulumivu. Era ndireeta obuyinike ku bantu, batambule ng'abazibe b'amaaso, kubanga bayonoonye Mukama, n'omusaayi gwabwe gulifukibwa ng'enfuufu, n'omubiri gwabwe ng'obusa. Effeeza yaabwe teriyinza kubawonyeza ku lunaku olw'obusungu bwa Mukama newaakubadde ezzaabu yaabwe. Naye ensi yonna omuliro ogw'obuggya bwe guligyokya, kubanga alimalawo, weewaawo alimalirawo ddala n'entiisa abo bonna abali mu nsi. Essula eyookubiri. Mukuŋŋaane, weewaawo, mukuŋŋaane, ayi eggwanga eritalina kukwatibwa nsonyi, etteeka nga terinnaba kuzaala, olunaku nga terunnayita ng'ebisusunku, ekiruyi kya Mukama nga tekinnabatuukako, olunaku olw'obusungu bwa Mukama nga terunnabatuukako. Munoonye Mukama, mmwe mwenna abawombeefu ab'omu nsi, abakola emisango gye. Munoonye obutuukirivu, munoonye obuwombeefu, mpozzi mulikwekebwa ku lunaku olw'obusungu bwa Mukama. Kubanga Gaza kirirekebwawo, ne Asukulooni kiriba matongo. Asudoodi balikigoba mu ttuntu, ne Ekuloni kirisimbulibwa. Zibasanze abo abali ku lubalama lw'ennyanja, amawanga ag'Abakeresi. Ekigambo kya Mukama kiboolekedde, ayi Kanani, ensi ey'Abafirisuuti. Ndikuzikiriza, so tewaliba atuula omwo, n'olubalama lw'ennyanja luliba malundiro, nga mulimu ensiisira ez'abasumba n'ebisibo eby'embuzi. Era olubalama lw'ennyanja luliba lwa kitundu ky'ennyumba ya Yuda ekifisseewo, banaalundiranga eyo, mu nnyumba za Asukulooni mwe banaagalamiranga akawungeezi, kubanga Mukama Katonda waabwe alibajjira n'akomyawo obusibe bwabwe.
Mpulidde okuvuma kwa Mowaabu n'okuyomba kw'abaana ba Amoni kwe bavumya abantu bange ne beegulumiriza ku nsalo yaabwe. Kale nga bwe ndi omulamu, bw'ayogera Mukama w'Eggye, Katonda wa Isirayiri, mazima Mowaabu aliba nga Sodomu, n'abaana ba Amoni nga Gomola, ekifo emyennyango kye gy'emala, n'obunnyo obw'omunnyo, n'amatongo agatalivaawo. Abantu bange abaliba basigaddewo balibanyaga, n'ekitundu ky'eggwanga lyange ekifisseewo kiribasikira. Olw'amalala gaabwe kyebaliva babeera n'ekyo, kubanga bavumya abantu ba Mukama w'Eggye ne babeegulumirizaako. Mukama aliba wa ntiisa gye bali, kubanga alikozza bakatonda bonna ab'ensi zonna. Kale abantu balimusinza, buli muntu ng'ayima mu kifo kye, ebizinga byonna eby'amawanga. Nammwe Abaesiyopiya mulittibwa n'ekitala kyange, era aligololera omukono gwe ku bukiika obwa kkono, n'azikiriza Obwasuli, n'afuula Nineeve okuba amatongo era ekikalu ng'eddungu. Era ente zinaagalamiranga wakati mu kyo, ensolo zonna ez'amawanga. Kimbaala ne Namunnungu banaasulanga ku mitwe gy'empagi zaakyo, eddoboozi lyabwe linaayimbiranga mu madirisa, okuzikirira kunaabanga mu miryango, kubanga ayerudde enjola ez'emivule. Kino kye kibuga eky'essanyu ekyegololanga, ekyayogeranga mu mutima gwakyo nti nze wendi so tewali mulala wabula nze, nga kifuuse matongo, ekifo ensolo we zigalamira. Buli muntu akiyitako anaasoozanga n'anyeenya omukono gwe. Essula ey'okusatu. Zikisanze ekijeemu ekyo era ekyonoonefu, ekibuga ekijooga. Tekyagondera ddoboozi, tekyakkiriza kubuulirirwa, tekyesiga Mukama, tekyasembera Katonda waakyo. Abakungu baamu wakati mu kyo mpologoma eziwuluguma, abalamuzi baamu misege gya kiro. Tebafissaawo kintu okutuusa enkya. Bannabbi baamu biwowongole era bankwe. Bakabona baakyo bayonoona ekifo ekitukuvu, bagiridde amateeka ekyejo. Mukama ali wakati mu kyo mutuukirivu, talikola ebitali bya butuukirivu. Buli nkya ayolesa omusango gwe, talekaayo. Naye atali mutuukirivu tamanyi kukwatibwa nsonyi. Mazeewo amawanga, amakomera gaabwe galekeddwawo. Nzisizza enguudo zaabwe, ne wataba ayitawo. Ebibuga byabwe bizikiridde, ne watabaawo muntu, so tewali atuulamu. Nayogera nti, mazima onontya, onokkiriza okubuulirirwa. Kale ennyumba zaakyo tezandimaliddwawo, nga byonna bwe biri bye nalagira ku lwakyo. Naye ne bagolokokanga mu makya, ne boonoona ebikolwa byabwe byonna. Kale munnindirire, bw'ayogera Mukama, okutuusa ku lunaku lwe ndigolokoka okukwata omuyiggo, kubanga mmaliridde okukuŋŋaanya amawanga, ndeete obwakabaka okubafukako okunyiiga kwange, ekiruyi kyange kyonna, kubanga ensi zonna omuliro ogw'obuggya bwange gulizirya. Kubanga mu biro ebyo ndikyusiza amawanga olulimi olulongoofu, bonna bakaabire erinnya lya Mukama okumuweereza n'omwoyo gumu. Abo abanneegayirira, ye muwala w'abange abasaasaana, balireeta ekitone kyange nga bava emitala w'emigga egy'ebuwa Esiyopiya. Ku lunaku olwo tolikwatibwa nsonyi olw'ebikolwa byo byonna bye wansobya, kubanga lwe ndijja wakati mu ggwe ababa abeenyumiriza n'amalala, so naawe toliba na kitigi nate ku lusozi lwange olutukuvu. Naye ndireka wakati mu ggwe abantu ababonyaabonyezebwa era abaavu, era balyesiga erinnya lya Mukama. Ekitundu kya Isirayiri ekirifikkawo tebalikola ebitali bya butuukirivu, so tebalyogera eby'obulimba, so n'olulimi olukuusa terulirabika mu kamwa kaabwe. Kubanga balirya, baligalamira, so tewaliba alibatiisa. Yimba, ayi omuwala wa Sayuuni, yogera waggulu, ayi Isirayiri, sanyuka ojaguze n'omutima gwonna, ayi omuwala wa Yerusaalemi. Mukama aggyeewo emisango gyo, agobye omulabe wo. Kabaka wa Isirayiri, Mukama ali wakati mu ggwe. Tolitya bubi nate lwakubiri. Ku lunaku olwo Yerusaalemi kirigambibwa nti, totya. Ayi Sayuuni, emikono gyo gireme okuddirira. Mukama Katonda wo ali wakati wo, ow'amaanyi anaalokola. Alikusanyukira n'essanyu,
aliwummulira mu kwagala kwe, alikusanyuka